Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. matenda malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tuzaako okusalira ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obuli mu lukuŋŋaana luno, ate era atutaasa obubi obululimu. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaalirako ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, munzikirize balamuse n'ekiramuso eky'ekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo tubadde tuteeseteese bingi bituteekeddwa okwejjukanya mu lukuŋŋaana luno, naye olwakadde munzikirize insha Allahu ta'ala twogere, mukkirize mbeeko ibaada bbiri zengendo bajjukiza, nga ibaada zino ebbiri omusiraamu singa aba azenywerezaako nozeekwatako ojja kusanga enkyukakyuka mu bulamu bwo nga yamaanyi. Ebibadde bikuzibuwalira biba bijja kwanguyira biizinillah. Ibaada zino ebbiri kizibu nnyo okusanga omusiraamu yenna azenywerezaako n'atalaba njawulo mu bulamu bwe. N'olw'ensonga eyo ngenda bawa ibaada bbiri zokka insha Allahu ta'ala, era ngenda kuyita mu bufunze insha Allah. Ekisooka bagambye nti omuntu buli lwekwata ku ibaada zino zikola kinene nnyo mu nkyukakyuka mu bulamu bwo singa oba ozeekutteko ebbanga lyo lyonna. Njagala babuulira abatudde wano olwaleero mu darusi eno mu bizibu ebisinga otutawaanya, ekizibu ekisookera ddala mu bizibu ebisinga okututawaanya ffenna, ekizibu ekisooka kiva ku nsonga bagiyita almaasi, amazambi yensibuko y'ebitawaana gye tufuna mu bulamu bwaffe n'okubonaabona mu bulamu bwaffe. Bw'atudde wano
mubimu kubikutawaanya n'okutuuka okubanga oyinza okubanga rizikiyo efuna ebizibu, ofuna agazibu mu bulamu bwo, ensibuko y'ebizibu ebyo eva ku nsonga esooka bagiyita almaasi, amazambi oba okujemera Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yatugamba mu Quran ti wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, ekizibu kyonna ekikutuukako mu bulamu bwo Allah akutegeezeza mu Qur'ani nti okirinamu omukono gwe, era nga tonnanenya muntu yenna. Buli lwolabanga obuzibu bwonna nga butuuse ku bulamu bwo, sooka weekyekinge. Gwe kennyini gw'ensibuko y'ekizibu. Jaba ekyokulabirako, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baali mu lutalo lwe Uhud. Bwe baba mu lutalo lwe Uhud, abasiraamu abaali mu lutalo olwo, omubaka sallallahu alaihi wasallam yabagamba abasiraamu, yalonda abantu 50 n'abassa kasozi kali awo bakayita Jabalu Rumat. Naga abasiraamu abo 50 temuva kasozi ako, tuwangudde oba tuwanguddwa, tebayo n'omu aseguka kuba nti ava ku lusozi olwo. Abasiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam amala obbagamba ebigambo ebyo, olutalo ne lugenda mu maaso. Abasiraamu baba bawangudde olutalo, abasiraamu abaali 50 ku lusozi waggulu bagenda okulengera bannaabwe wansi nga bakuŋŋaanya eminyago, ne bagamba nti naffe tukke tukuŋŋaanye ku maali. Wallahi ekyava mu nsonga eyo gye baakola, ebintu byakyuka. Abaali bawangudde ne bafundikira nga ate bakubiddwa bubi nnyo. Basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abawerera ddala 7 bafiira waawo. Tekyakomaawo, ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavaawo n'ebisago, amannyo bagagjeemu, bamukubye ekyenki kitiriika musaayi. Abasiraamu abaali mu mbeera eyo baatuuka ekiseera ne bagamba nti naye kino ekizibu kivudde ku ki? Lwaki tutuuse okubanga tukosebwa bwe tuti ne tuttibwamu ennamba ennene? Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani n'abagamba temubuuza buzibu obuvudde, qul huwa min indi anfusikum. Emitawaana gyonna egirabikidde mu kifo kino givudde ku mmwe. Okukosebwa kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasiraamu abafiiridde wano bonna obuzibu buvudde ku mmwe. Nga tuyimiriddemu kawo katono nnyo, omusiraamu asobola okuba omu oba babiri ne mujja mukola ezambi lyammwe limukoze, Allah n'asinziira ku zambi eryo bonna ne mufuna ekibonerezo. Kibalaba nti Allah baleese ekibonerezo kitera okubona, okujjako nga Allah basaasidde ne mumanya omukyamu mummwe akola ebikyamu ne mumugambako emugaa nti yakhitya Allah ojja tuleetera obuzibu. Gwayogedde ekigambo ekyo tya Allah va ku zambi eryo, ebiseera ebisinga Allah takutwaliramu. Kakati Allah agamba abantu bano nti mwe buzibu,
kakati gwe atudde wano singa tuba twebuuziza ekibuuzo abantu bano Allah okubanga ababonereza kyava ku ki? Ensonga yali emu. Kakasa bulungi nti naawe olina ansa yaayo, yakujemera kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kwe yasinzira obabonereza. Kakati nze naawe atudde bimeka byetujemedde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali bakola ensobi emu, nze naawe ensobi mmeka ze tukola? Nga bakugamba nti Nabbi akugambye musiraamu kola kino, nogamba naawe hadisi zituyitirirako obungi, musomesa kino ate kiri, nofundikira nga ogobya ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osuubira nti gwe Allah ajja kuleka, osuubira okuba nti Allah ajja kuleka nga ojemedde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati kyenyagadde olwaleero mbategeeza abatudde wano olwaleero, betuba twagala okuba nga tuwona emitawaana n'ebizibu bya Allah, n'ebizibu Allah byayinza otutuusaako. Ibada mbagambye tugenda bawa bbiri. Esooka bagiyita al istighfar, bagiyita ibada ya istighfaru. Omuntu yenna agyekutteko n'ogiremerako n'otagita, wallahi ekola kinene nnyo mu nkyukakyuka mu bulamu bwo. Ekyo Allah kye yatussizaawo nti muba temwagala babonereza. Allah agamba subhanahu wa ta'ala, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah agamba Abakuraishi abo sisobola babonereza. Ebbanga lyonaamala gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'oli mu bo sijja babonereza. Wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ate sisobola babonereza nga bakyaleeta istighfar. Kiba kitegeeza nti gwe omusiraamu bulijjokoma okuyitiriza istighfar ku lulimi lwo, oba weetaddeko ekikomero eky'amaanyi okutuusibwako ebibonerezo bya Allah. Ebigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala tebitera kutomera muntu wa istighfar. Kikola bannabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atugamba ebigambo bino. Yagamba nti ya ayuha nnaasu, abange mmwe bantu mmwe, tubu ila Allah wastaghfiruh, mwenenyenga mudde eri Allah muleetenga istighfar. Fa inni, yeyogerako, mazima nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah fil yawm, ndeeta istighfar mu lunaku aktharu min 70 marra, emirundi egitakka wansi wa 7. Naye ayogere byani? Weebuuze, bw'abanga Nabbi aleese emirundi egitakka wa 7, mu hadithi endala ga emirundi egitakka wansi wa 10, nze naawe twandibadde twogera emirundi emeka? Jukira Nabbi gwe twogerako sallallahu alaihi wasallam, Allah yamugamba nti gwe wasonyibwa ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ye Nabbi yasonyibwa. Kikolaba nti omusiraamu ow'ebbeeyi ow'ekitiibwa yoyo gojja okusanga nga ku lulimi lwe ekigambo astaghfirullah tekimuva ku lulimi. Lwakuba twayifunamu endowooza oba entegeera enfu ku kigambo istighfar. Singa omusiraamu akusanga mu kkubo n'akugamba assalamu alaikum wa rahmatullah,
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Astaghfirullah alazim. Umubuuza enkoze eki kibuuzo kyoddako mubuuza nkoze eki zambi kiri enkoze. Abasinga obungi mumanyi nti istighfar ekigambo ekyo kyogerwa ng'omaze kulaba mbizzi. La hawla wala quwwata. Oli olaba embizzi naleta astaghfirullah astaghfirullah. Ani abagamba nti bw'olaba embizzi leeta istighfar? Eyo ibada kuzimu ku ibadaati bannabbi ba Allah bonna nga tetuleseeyo n'omu bonna baleetanga istighfar. Okujjako emirundi gye tuleeta nga tuli ku swala, olutoola salaamu n'oleetayo emirundi 3 n'olowooza okoze kinene nnyo. Omusiraamu omutuufu anaawona ebibonerezo bya Allah ayina kubanga yeekutte nnyo ku istighfar. Wuliriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba. Yagamba nti man lazima al-istighfar, omuntu eyenywereza ku istighfar nga tagita teva ku lulimi lwe, Allah amuwa ebintu bino ebijja wammanga. Ekisooka ki Allah kyakuwa? Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akussizaawo buli lwofuna obuzibu bwonna, okuwankawanka kwonna, situresi zonna z'oba ofunye, Allah akuteerawo obwangu. Buli kizibu ky'oba ofunye Allah agenda kussizaawo obwangu. Naye akissizaawo kwani? Man lazima. Lazima kitegeeza omuntu eyeekutte ku bigambo ebyo n'abinywererako, Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ekisooka. Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Wallahi kubimu ku bintu ebikyasinza okutta abantu bakiyita hammun, kwe kuwankawanka. Stress ezikyasinga okutta abantu mu duniya mu. Kimu ku bintu ebikyasinga n'okulwaza abantu mu nsi. Kikolaba nti bw'ofunangamu embeera eyo, jjukira mangu nnyo ogambe nti astaghfirullah. Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Buli kanyigo konna k'oba ofunye, ekyokubiri kyofuna, Allah akussizaawo obufulumiro. Allah akussizaawo obufulumiro mu buli kizibu kyonna, mu buli kanyigo konna k'oba ofunye, Allah akussizaawo obufulumiro. Ekyokusatu kyakuwa warazaqahu min haythu la yahtasib. Allah n'akugabirira mu mbeera gy'obadde tosuubira. Allah akugabirira mu mbeera gy'obadde tosuubira. Wallahi ffenna ebyo twetaaga mu bulamu bwaffe. Okiraba otya singa obadde oli awo wooli, Allah tabaraka wa ta'ala n'aleeta kyaleese n'akuwa emitwalo 10, tegikusanyusa nga agikuwadde Allah subhanahu wa ta'ala nga tubadde togisuubira. Allah n'agamba nti omuddu ono waliwo ekirwadde ekibadde kigenda omuluma naye kamugabirire muwe obulamu min haythu la yahtasib. Eyo mbeera gy'obadde tosuubira, Allah n'aba nga akugabirira obulamu. Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa ataahu Allahu min haythu la yahtasib. Ekirala soko tunulire butunulizi Allah subhanahu wa ta'ala bwakunyonyola mu surati Nuh. Surati Nuh Allah atunyumiza ku nabbi we ayitibwa Nuh alayhi salam, yagamba faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Agamba abantu b'ekibiina kye, bannange muyitirizenga nnyo istighfar. Kyemmanyi ku Allah innahu kana ghaffara, Allah ye musonyi. Bwe munaabanga muyitiriza istighfar, yursili samaa alaykum midrara
yursilu samaa, Allah agenda kutonyesa kye bayita enkuba. Muve kweno enkuba gyetera okulaba. Enkuba ejja naye nga ate erimu ebibonerezo. Allah gangenda bawa kye bayita enkuba. Enkuba ejjudde baraka. Allah ganti wa anzalna minas samaa'i maa'an mubaaraka, ne tutonyesa okuva waggulu awo amazzi ag'omukisa. Almaa fiha baraka, amazzi gajjudde baraka. Akutegeeza nti galimu baraka ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati Allah ganja batonyeseza enkuba empitirivu ennungi. Yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin la hawla wala quwwata illa billah min ajli al-istighfar. Istighfar yo gyokozesezza ku lulimi lwo, Allah agamba ngenda kukuteera emaali, ngenda kukugaziriza mu byenfuna. Kyekiri nabbi kyakugambye, bweyekwata ku istighfar waliwo Allah ebintu byagenda okugoba mu bulamu bwo. Waliwo embeera Allah gyagenda okujja mu bulamu bwo singa weekutte ku istighfar. Yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Yimiriramu kawo katono nnyo ku kigambo wa banin. Ngenda kuwa gwe bayita omwana. Allah agambye tugenda kuba tukuwa gwe bayita omwana. Abazadde abatudde wano bangi mu mmwe nga mwali muwuliddeko ku kigambo ekifaananako nga kino. Allah yampa abaana naye nze siina baana mu nsi. Naye ng'akugamba ekigambo talina baana, aweza n'abaana 10, naye akugamba nze saazaala siina mwana. Lwaki akugamba talina mwana? Byonna biki? Babiyita bisassalala birerya. Temuli baraka, si baana. Allah be yakuwanga bakugalamiza ne wansi ne bakuba kibooko. Nomo nzijukidde ekyafaayo kimu. Waliwo bano abasajja abakuuma ku haram e Makka, naddala wano ku Hajaru Aswad ku jjinja eriddugavu. Waliwo omusiraamu omu yajja n'akaabira ku Kaaba naga nti ya Allah, kwegayiridde Allah nkusaba ongabirire ezzadde ya Rabbi. Ng'ekimuleese ku Kaaba azze kwegayirira Allah muwaki zadde. Omusajja ono yali wano ku Kaaba n'amutunula, musirikale nagayi Allah yanukula omuddu wo ng'akaabye nnyo, naye ne yeegatta mu dduwa naye asabe Allah ataase omuddu ono. Omusajja ono akuuma agamba nti wayite emyaka ngenda okulaba ng'omusiraamu oyo akomyewo ng'ali ku Kaaba era akaabaga nti Allah nkusaba Allah ngenda okutuuka eka ng'omwana oyo omusse, ng'omusaanyizaawo ya Allah wampa ki kino Allah. Omusajja ono yali waggulu naga subhanallah. Omusajja ono yali wano ng'akaaba asaba mwana, ariko ssaawa eno ate asaba Allah asaanyeewo. Agamba kyampaliriza okuva waggulu nenzija we yali ne mugamba musiraamu, sigwe waliwo nenvanya emyaka bwe giti ng'osaba Allah kuwa mwana, naga nti yampa omwana naye bannange omwana mmazeeko emirembe, omwana muyaaye, omwana muzibu. Nejjusa n'olunaku lwe namusaba ku Kaaba wano. Musiraamu kyabamugana edda, omwana wo wamulyaza amaanya, ate laba bwoddamu ate omulyaza amaanya ogwokubiri. Namugamba kiwali olina okusooka okukola olubereberye gwe wasaba busabi Allah kuwa mwana,
nga totaddeewo mwana kiguweetaaga, bisaanyizo ki byoyagala ku mwana. mujjukira ekyafaayo mu surat Maryam. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera ku nabbi Zakariya bwe yali asaba omwana yamussaako ebitendo omwana kigwayagala. yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. omwana gwenjagala Allah, njagala omwana nga neesiimisa, omwana gwenjagala nga naawe Allah omusiima, omwana omulongoofu. neggozuukuka lumu nosaba Allah nkusaba ompa omwana, najja kuwa omwana newejjusa nedduwa gye wasaba. akati omusiraamu ono amugamba nti kyewandibadde okola amagezi ge naalikuwadde, kati Allah yakuwa omwana, tomusabira dduwa mbi kufa, wabula oli kukaaba wano wasinziira okusaba Allah akuwa omwana oyo. Allah asobola okukulongooseza omwana wo, saba Allah alongoose omwana. lwaki osaba Allah asaanyewo omwana wo ezzadde lyo ate nga gwe walisaba? omusajja oyo n'akyusa edduwa kukaaba nanga nti Allah nongooseza omwana gwe wampa, onnuŋŋamiza omwana gwe wampa. bwe yasaba edduwa eyo, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukulirawo edduwa. omwana yali omuyaaye, bagenda okuva wano, agenda okuva wano okuddayo, ng'omwana y'omu ku bantu abasooka mu muzikiti. najja aweebwa n'ekifo nga ye muadhinu, gwe kubamu ekifaananyi, abadde omukubi w'endongo, okubanga ate kati ye muki? yakomawo n'omwana oyo ku kaaba, ne bajja basinkana musajja mukulu oyo, n'amugamba onzijukira edduwa gye nasaba luli nti yono omwana gwe nasaba Allah amumpe, era yono omwana gwe nasaba Allah amulongoose. wallahi anjagala akunyumiza ekyaliwo. agamba nti olunaku lwe twali ku kaaba lwe twasaba, Allah lwe yakyusa omutima gw'omwana. kyetwagadde mu kyo olwakadde, Allah agamba nti wayumdidukum bi amwalin wa banin. Allah ajja kuwa gwe bayita omwana, nga wallahi ne bwoba omutunuddeko akuwa essanyu, nga ye mwana agenda okufuuka ensonga, nga ne bwoliba ovudde mu dduniya nga buli atunula ku mwana akusabira. mwali muwuliddeko hadithi egamba omuzadde bw'afa emirimu gyonna gikutukawo okujjako emeka? mulimu neki? omwana omulongoofu akusabira. abamanyi abamu bakivuunula ne bagamba nti omwana nga mulongoofu, nga buli amutunulako akusabira ggwe, buli amutunulako ng'akola ki? aga nti taata wo nsaba Allah amusaasire, maama wo nsaba Allah amusaasire, emukabuli gyali. si gwe osabye, wabula abantu bebbali bakutunulako basabira bazadde bo. oyo mwana mulungi, istighfaaru yegenda okuwa omwana oyo. wayumdidukum bi amwalin wa banin wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. mwabaki mmwe? bababuuza mwabaki abatawa Allah kitiibwa? mwabaki abatamanyi buzito bwa istighfar nti esobola okubakolera ebyo? kakati bwobanga oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akutaase akuwonye, yitirizanga nnyo istighfar. ne bwoba otambula mu makubo go, ne bwoba olagawa, ne bwoba oddawa, yitirizanga ekigambo
astaghfirullah wallahi joko mukinji waza ku lulimi lwo nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam tuba yesimi alijja ku lunaku lw'enkomerero nga fayiro ye ebigambo ebisinzeemu obungi istighfar ajja kuba yesimi wallahi tejja kuba yakuvuganya nga mu fayiro yo ebigambo ebyali bisingamu obungi istighfar. Simanyi lwaki ibadaati ezisinga okuwewuka ate zitukaluubiriza. Ibadaati nabbi zatugambye nti nyangu nnyo ate ze zisinga otulema. Istighfar tetwala budde naye ogenda okulaba naye kulema. Sigaze dakika 5. Ibada eyokubiri. Ibada eyokumeka esoose ejja kuwonya emitawaana n'ebizibu ebadde yaki yitiriza istighfar. Allah yennyini yatuwa obukakafu wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. So bakubonereza muntu wa istighfar nedda. Olunaku lw'oluguze wa istighfar otambuze ne istighfar ebbanga lyonna. Ibada eyokubiri mu bintu ebisinga otutawaanya ebisinga obungi basiraamu. Naam, era ebituleetera okuwankawanka bizibu biva ku nsonga nga nnya. Sigenda zigaziya nnyo. Ekisooka bakiyita shaitaani. Shaitaani yo lubeerera teri kwagala. Ekyo ndowooza tukimanyi bulungi. Terikola ki? Tegenda kwagala muntu. Era bw'olabira ng'ekwagadde oli mukwano gwayo naawe n'okakasa nti shaitaani mukwano gwange, manya nti embeera si nnungi. Weetaaga takbiira nnya. Goba oli mu mbeera eyeetagisa takbiira emmeka? Esooka ne tusoma al-Fatiha, eyokubiri ne tusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam, eyokusatu Allahumma ighfir laha warhamha. Shaitaani bwekufulya mukwano gwayo wallahi kiba kifunye. Shaitaani yawera mu maaso ga Allah siryagala muntu. Omuntu yesu kwenda kukola ki? Oba tuli bumu kati ekulinako obukyayi bw'amaanyi nnyo, naye ate ekyewuunyisa ate gwe ogyagala nnyo. N'otuuka n'ogisembeza mu nnyumba, n'otuuka n'ogisembeza awa, n'ogisembeza buli wamu, mulya mwenna, musula mwenna. Neefuna emirembe mu makaago. Ng'emirembe gifunira wa? Bw'oyingira bw'oti awaka negamba wajadna almabita wal asha. Tufunye aw'okusula n'ekyeggulo tukifunye. Ekintu ekisinga okutukyawa mu nsi muno ekitatwagalirako ddala bakiyita shaitaani. Kati gwagyesembereza n'ogifuula mukwano gwo, la hawla wala quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti inna shaitana lakum adu. Sitaani oyo muki yakomawo naga fattakhidhuhu aduwa. Naawe mufuule ki? Ezaabike. Naawe mufuule ki? Naye abantu abasinga obungi twasembeza shaitaani n'afuuka mukwano gwaffe, tumuwa ebyokulya, tumuwa ebyokunywa, tumuwa buli kimu kyonna, naye ng'enkwe zakupangira ayagala ove mu nsi muno ng'oli wa muliro.
Shaitani kyeyagala ove mu nsi ng'oli wa muki. Kati shaitani mulabe waffe nnyo. Ekyokubiri ekitupangira emitawaana ebizibu bye tusinga okufuna mu nsi, muwulira bulungi, ekyokubiri bakiyita alhasad. Alhasad, ensaalwa. Ensaalwa. Wama adirakum ma nsaalwa. Ensaalwa, ensaalwa, ensaalwa kizibu kyamaanyi nnyo. Kyekitwala abantu mushiriki mulowooza abasinga obungi. Kyekikwasisa omuntu empita mbi n'agireeta n'agisa akaduuka ako. N'anoonya kipusi n'akitta n'akikwata n'akikanyugira ku mulyango. Asse pusi, bamaze okutta pusi oba senkoko oba seki, kyonna n'akikwata n'akireetera omuntu. Kyekikoze ebyo byonna. Akulaakulana atya okusinga? Lwaki atusinga ku kyalo? Lwaki atusinga? Lwaki? Misikini nga ne gwobuuza ebibuuzo naye talinaako ansa yaabyo. Ye Allah yamusitula buli olukya. Ekyewuunyisa nti omuntu ow'ensaalwa yasinga okulumizibwa okusinga ono gwakwatibwa ki? Wanga ojja kukwatibwa munne ensaalwa nga takimanyi. Ajja kusinkana akutoone salaamu aleikum, oli otya? Naye nga gwe owulya muli ekintu kikunyoola, kanneewaanirako, akola bwe kati, naye nga kikutawaanya ki? Musabenga nnyo Allah bataasa ensaalwa. Ensaalwa kirwadde kibi. Omuntu w'ensaalwa aba mubi, kubanga ensaalwa ekukoza buli kika kya zambi lyonna. Ekiyinza okukutaasa ku nsaalwa, totunuuliranga muntu akusinga mu byedduniya. Mu byedduniya totunuulyanga akola ki? Tunuulyanga okola ki? Ekigambo ekyo simanyi lwaki tekiyingira mu bwongo bwaffe. Twagala nnyo okuvuganya. Buli lw'oyagala ennyo okuvuganya mu byensi, ensaalwa muba butoola nayo. Kkiriza Allah kyakuwadde, mumatire nakyo, mufa kino abaddu ba Allah. N'ebiseera ebisinga olabanga ekitutawaanya ennyo bakiyita alhasad. Ekyo nno kituleetera emitawaana mingi. Kansembye kino olwakadde. Ekyokusatu bakiyita al-aynu. 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 Mwali mukiwuliddeko al-aynu? Kiiso. Bakiyita ki? Kiiso. Wallahi oyinza okubanga wakalima ennimiro eyo bulungi nnyo bweti, oli najja ayitawo buyisi bwati, kayiseewo bwati nekalirawo, agikubye eki? Ekiiso kibi. Kibalaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ennamba esinga obungi ey'abantu abafa mu umma ye, ennamba esinga okuba ennene ey'abantu abafa mu umma ye, nga tuvudde kugera kwa Allah, abasinga obungi bafa biiso. Bafa ki? Kakati okuwona ebyo byonna nalibadde mbawa hadisi nyingi nnyo ku biiso, kubanga omubaka yatuuka n'okugamba ekiiso kisobola okuyingiza mu kabuli omuntu omulamu. Omuntu abadde omulamu
ekiiso ne kikuyingiza muki mu kabuli. Era ekiiso ne kiyingiza eŋŋamiya mu sefuliya. Ekiiso kisobola okuyingiza eŋŋamiya muki. Kati mujja ku ŋŋamiya, nabbi ayogerera ku ŋŋamiya mukize wano kwe bwamu. Ekiiso kisobola okuyingiza ente muki. Kiteeka bulungi. Oyinza okuba nga olina ente eyo masha Allah erabika bulungi nnyo, oli najja agikuba ekiiso, enti neerwala, neweebuuza obulwadde gye buvudde nga tobulabako. Ofundikira oyisa omukinjaagi nti owaye ente eginsalire egenda kufa, teyingidde sefuliya. Abantu abasinga obungi okukosebwa ku mirimu gyabwe, ku bizinensi zaabwe, ebintu byonna bye tukola, ennamba esinga ekosebwa lwa kiiso. Abasinga okufa bafa biiso. Kibolaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukimanyi nti abashiriku ne baali baagala bamukubenga ebiiso. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim, baagala kubanga bakutuusaako obulabe n'amaaso. Gwe ekiiso kiyite kyamuzanyo. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu dduwa ze yasinganga ennyo okusaba, yasabanga nnyo Allah amutaasa ebintu bibiri: min aljanni wa ainu nnas, amutaase amajinni n'ebiiso by'abantu. Era yasabanga nnyo Allah, naye Allah bw'amala okumusaako essuula zino essatu. Essuula emeka? Kul huwa Allahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Yagaa nti nze ebyange biwedde, Allah kampadde ezo, ebisinga yabita, neyenywereza ku ki? Naam, ezo essuula. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, kul huwa Allahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, 3 marratin. Nomala esoma essuula ezo emirundi emeka? Hiina tusbih, ng'obukeesezza, wa hiina tumsi, n'ebiseera ebyakawungezi, takfiika min kulli shay. Ezo essuula zikumalira byonna. Zikumalira ki? Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, zikumalira byonna. Omanye emirundi omusiraamu gy'ateekeddwa okusoma essuula eyo? Kambaweemu okubala katono nnyo, ffenna tubale lumu. Teeka bulungi. Oluzuukuka bwoti nga wakazuukuka ku makya esoma emirundi esatu. Emirundi emeka? Kul huwa Allahu ahad emirundi esatu, kul a'udhu birabbil falaq emirundi esatu, kul a'udhu birabbin nas emirundi esatu. Nabbi akugambye nti takfiika min kulli shay, byonna ojja kuba obimaze. Kati oddemu oluvannyuma lwa vuhuri osomeyo omulundi gumugumu, oluvannyuma lwa asiri oddemu osome omulundi gumugumu. Oba oyinza okusoma emirundi esatu. Tuli bumu? Oluvannyuma lwa magharibi oddemu era okole ki? Emeka? Oluvannyuma lwa isha oddemu era osome emirundi emeka? Gumu. Bw'oba ogenda okwebaka otulo teweerabira ssuula ezo, zisome emirundi ng'okoze eki? Otaddewo ebibatu byo, fujjirira otulusu mu bibatu byo, weesiimula omubiri gwo gwonna. Ndowooza mutegedde emirundi Nabbi gy'atugambye. Olaba ezo essuula nkulu nnyo, za buvunaanyizibwa nnyo. N'esswala zino eza sunna, bulijjo owulira nti esswala ya sunna nga nnungi era ng'ezitowa. Tuli bumu? Esswala nga yaki?
ng'ate zitowa tukomekereza na ssuula eyo. nabbi yagamba eraka ebbiri ezisooka ku fajiri, eraka eyokubiri somanga ki? Naam, qul huwa allahu ahad, qul huwa allahu ahad. bwovaawo eraka zisoma baada al magharibi, eraka eyokubiri somanga qul huwa allahu ahad. eraka endala bw'osaala ku witiri, witiri tugimanyi, bw'obanga fundikiranga na qul huwa allahu ahad. waliwo ensonga lwaki, waliwo ensonga sigenda zibabuulira olwagadde. barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. awasembyeyo watya? tubagambye qul huwa allahu ahad ojja zisanga kuraka ebbiri ezisooka ezaki? eraka ezebbiri ezisooka ku subuhi nga tonasaala subuhi, nabbi yagaa nti khairun min adduniya wama fi, zisinga ensi n'ebiki. nabbi yagamba nti kuraka ezo qul huwa allahu ahad gisomenga. kuraka eza magharibi, baada ya magharibi qul huwa allahu ahad naye ekola ki? esoma kuraka esembayo. ku witiri era ekola ki? gyoba okomekereza nayo ngaogenda okwebaka. bwoba omaliriza ne ku tawaafu nga wetolodde ennyumba ya allah, mumaze okukola tawaafu, bw'oba osaala eraka ezo ez'oluvannyuma lwa tawaafu, eraka esembayo sembyangayo ki? qul huwa allahu ahad. kikulaga obuzito bw'essuula ezo essatu, zizitowa nnyo, za bbeeyi nnyo, omusiraamu toteekeddwa kubanga ozigayaalirira. bw'oba ozisomye zikutaasa bino byonna bye twogeddeko, nsaalwa, maaso, shaitan tesobola kukusemberera. adhikaari sabaha wal masa, adhikaari ezaddi ez'okumakya neddi, ezo tezimanyi mulabe shaitan, tezimumanyi, tezimumanyi. barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. wafikum barakallah. Shekhe, onaabuuza njawulo kiri wakati w'ebigambo bino musiba, dhambu, fawahish. musiba kitegeeza ekizibu. musiba kitegeeza kizibu. kizibu kyonna kiyitibwa ki? musiba. okufa guba musiba, okufiirwa guba musiba, ebintu ebigwamu eyo embeera byonna tubiyita musiba. ate adhambu kitegeeza zambi, ekyonoono omuntu kyaba akoze kiba kyonoono. ate fawahisha kiba mufahisha. fawahisha kitegeeza bwonoonefu, obwonoonefu obwa buli kika, bwonna bugwa mu kigambo ki? fawahisha. Why does eating the meat of camel nullify our udhu? Lwaki okulya ennyama y'engamiya kimalako wuzu? aboozezza lwaki okulya ennyama y'engamiya etumalako wudu. ekisooka tugamba nti hakadha umirna, bwetu bwe twalagirwa. bwe muli engamiya mufune ki? mufune ki? mufune wudu. bwe mulya ennyama y'engamiya mufune wudu. tetubuuza allah lwaki, ukitegedde? la yusalu amma yafal, tabuuzibwa ku kyaba akoze lwaki.
ate ffe betukolakola ki fe atubuuza Allah subhanahu wa ta'ala. nabwe kitugamba nti kino tukikola ta'abbudan lillah, tukikola lwakusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tibwe tuba tulidde ennyama y'engamiya tufune ki, tetubuuza nnyo lwaki bwe tunategeera lwaki kyekiddako tuleme kuddamu kufuna wuzu. Waliwo ebintu ebimu nga bwe tukinoonyereza ennyo tekiina ngeri yonna kigenda tutuyambamu. Ebigambo bino njawulo ki eri ekisooka nafsi, ekyokubiri arruh. Nafs ne ruh, ebintu ebyombi nafs ruh bwe byegatta ebiseera ebisinga bitegeeza ekintu kimu. Bitegeeza ekintu ki? Ruhu kitegeeza omwoyo, nafs nakyo kitegeeza ki? Omwoyo. Ebiseera ebisinga bitera okukwatagana mu makulu ebigambo ebyo bibiri. Nafs oluusi kijja nga kitegeeza nze binafsi, nze kennyini ng'omuntu. Nze binafsi mwali mukiwuliddeko? Ati binafsi kitegeeza nze kennyini. Singa mba ndoota ebirooto ne bituukirira nkola ntya? Bimazeeko emirembe. Ebirooto bwe biba birungi biba bivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe bibanga birooto si birungi, saba Allah okukingiriza obubi obubirimu. Osaba Allah okukingiriza obubi obuli mu birooto ebyo. Tandibadde tugaziwako naye olwakadde kyetugamba nti ekirooto ekirungi tusaba Allah kituukirize. Bwe kibanga si kirungi, saba Allah okukingiriza obiki obubi obukirimu. Ekyokubiri, tobaako gwokinnyonnyola, kyesigalize. Bw'atyo bw'atusomesa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza olutuula luno tutudde, alusse ku mizaani emirimu gyaffe emirungi, atusonyiwe ensobi bukendeevu. Atusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kubanga atumma empeera. Innahu waliyu dhalik walqadiru alayh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.